mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire eddagala lino. Eddagala lino liyitibwa kutukumu nga bw'omulaba. Kutukumu ono alina erinnya eddala era ayitibwa embutamu, osobola omuyita embutamu era nalyo linnya lya kutukumu y'omu. Ate era n'aba n'erinnya eddala n'ayitibwa Kabo Kabakyala, era osobola omuyita Kabo Kabakyala era kyekimu naye nga ayitibwa kutukumu. Kutukumu ono nno ddagala nnyo. Kutukumu kaddo akakulira wansi ku ttaka, gye gimu emiddo egy'omugaso egikulira wansi ku ttaka. Bw'atyo bw'afaanana kutukumu, mwetegereze bulungi. Kutukumu ono lisookera ddala ddagala lya mikisa, osobola omunaabako, osobola omugatta mu ddagala eryo ery'emikisa n'obeera ng'omunaabako. Era bw'oba onaaba oyogera mu kunaaba oba ojja muyita embutamu, era ogamba nti eno mbutamu, embutamyeko ebirungi bye neetaaga, eno mbutamu, embutamyeko emikisa gye neetaaga. Bw'otyo onaaba oyogerako bw'otyo mulungi nnyo. Ekirala ng'obadde ofumba ku ddagala eryo ery'omuntu eyeerabiralabira, kirungi nnyo beera ng'ogattamu n'akaddo kano ke bayita embutamu, omuntu eyeerabiralabira. N'ekirala era kaddo kalungi nnyo, buli w'okanywa ekyamazima oba tojja kulumbibwa ndwadde. Ky'oba olaba nga bakugamba nti bw'okanywa owangaala olw'ensonga nti buli w'okanywa kongera abasirikale b'omubiri amaanyi, ne babeera nga balwanyisa endwadde ezo eziyinza okukunafuya okubeera ng'ofuna obulwadde obusobola okubeera nga tebukkiriza kuwangaala. N'olwekyo kutukumu ono w'omunywa owangaala bulungi nnyo. Mubeere nga mukeetegereza, kaddo kalungi nnyo, katera kumera nnyo mu pasikalamu oba ne kamera emabbali w'ekkubo. Y'oyo ayitibwa kutukumu. Njagadde mbeere nga mumulaba.